Yes, okay, ya tugenda maso atendete badafe aba Genetex Film Production. Genetex Film Production bakutusiza kone tetandika butatsi genda maso pola pola. Sagala bakunyumiriza bunyumiriza atendete nitandi kwa film genda maso pola pola sagala bakunyumire. Nitandi kwa Sango Vincent yena nyine film asoka ichali nitandi kwa tandika butatsi genda maso. Iranga na Juma Madina yakulembedde abazanyi ichali nitandi kwa film genda maso Kafeero Jamada. Unono tumulabe mu film nyingi nyenzenjawulo. Indetandike genda maso batugamba Nakyanzi Teddy nga excluded kuwali tutandika butandisi Joy T ngane tugenda mulako mwene tandika efilimu ya fetandike manyikidwa nga sorry mama nsonyiwa mama irange chatandika butandisi genda maso sorry mama nsonyiwa mama igenda maso somna ku mulundi guno ngatandika Embera y'obudde bweto bwefaanaganye. Erudda waliwo yali ali ku ssimu. Ne namwe muve ebintu eby'omuzannyo ebyo. Amanyi mwagala nnyo ebintu by'okweyogeza. Namuganze ebyange byendiko bya ddala saagala kulimba Kafeero Jamada akwereza nga Mr. Katumba. Omukyalo ono ali ku ssimu naye ku sayidi endala ey'essimu bamuwa obuseko tebuliiko kkomo. Nakyanzi Teddy ng'akwereza nga Rena kati musajja mukulu n'afuluma. Yasanise bambi Joy T ngakwereza nga Derek ekyali ntandikwa ne yafula amalusu gwe gatuga kati watogamba ki eddobozi nga wetaddemu nnyo omuzigo namuna emizibu simanyi wenkunyonyola kirumira Joakim ekyali ntandikwa gwe nnyabo mune kankudire ngenda funa waliwo ebinsumbuwa wano nze bisumbuwa waliwo ekimusumbuye namugana yuno akubirwe yakuwa obuseko n'ogonza eddoboozi utubeera ffenna wano olugumanga mpologoma mu kasaka bikwatako gwe woba esimu yo ngikwatako mumanya nnyo abakubidde nga bumanya era abakyala ab'olukaali abakyala bano mubamu ab'olukaali eri omugwamu ng'omulaba olaba munneesimba nyimirira ayimirira nga anoonya fighting stanza faayo banange uno omukazi gwe nagwakanjugumya obwenkanidde awatambala mu kabuntu musajja mukulu ng'asembera weetegereze ali wano yenna anyeenya alinga aliko ebyekika oba eyamira dayinamo gwe nnyabo Lwaki nayo nkozesa ensobi lwaki niye mazima ogenda maaso bakubira amasimu oseka yogera nga nze ataliiwo lwaki bali bakusesa nga nze ne bwenfubeera osigala onyize namugamba nti oyagala kuneesonyiwa kyoliko kale kikole nga we wakibaledda ndi oyagala kuneesonyiwa omukazi guno gwogera nga gwe saagala namugamba nze ndi mwana muto n'okwagala ninga gwe nayamba gwe myaka ejange n'ekyo wogisa ku minzaani ebalansinga njagala weetegereze namugani manya kye tuliko ffenna tulina okuba tuba n'ekitiibwa ye kati emyaka gyonna gyonyonoonedde mbu ndi wano simanyi ndi mu kukwagalana naawe kakati olwo njagalamu ki ng'omuwala ono ayomba nnyo kale oba oyagala genda naye nze nkubulidde ojja kyejjusa tosobola kunyonoonera myaka gyange n'omala n'otuuka kati n'ogaa twawukane ne mwana gwe namugana nange bwe ngenda ojja okunnejjusa omusajja ow'ekirevu kale sobola kunoonya ate gwe ogenda okunoonya nkulayirira amazima gennyini gwe ojja kunoonya tojja kunoonya oneegayirire nze nkubuulire essaawa egenda kutuuka ye musajja mukulu amanyikiddwa nka Kafeero Jamada ekyatandika butandisi egenda maaso sorry mama sebo ndi wano ntadde mukazi gwe obeera eri ne mukazi wonze onzijukiranga amawolu n'ojja n'osulako wano kakati ng'omuntu yenna aba alina ogenda kulunnya weweetegereza sebo gwe gundi gwe omumwolegere endevu omwo nsuukuniraako mpola kati olaba weekangabiriza sebo nnyabo oli mu kwekangabiriza namugaa sebo ebyo byekangakanga ojja bikanga balala nze sikangibwa namugaa nze sikangibwa kangibwa sebo oyagala nnyo genda mu maaso
n'amasimu goba yenna oyogera nabo olugambo lukulinga olugambo badde manyi nti mwana gwe engambo ziba z'abantu bakulu bano baekozeeko lekerawo ebiga byogere byo ng'olinga mpisaamu amaaso ndi muntu mukulu ndi myaka egy'omuntu omukulu oba otegedde oli myaka gya taata wanoonya ki mu kumuwalawo n'agamba owulire ddala nga munda muli tolina kyonjagaza banga ddene ninga akuyamba kale oba ogenda okwo tekuba genda okwo kuba kunoba manyira wano emyaka ejange gikyalabwa egijo gyakusaasirwa emyaka gyono gyakumusaasira n'akwatamu ebibye kwata twala genda omponyeza okunya obugoye bwe bwakunkumula bwe bukadde ne bwobugolola tebuggwa mavuunya oli wano weeyogeza teeka mu kisawo kyekikadde olinga kyeyalonda obulonzi genda toyina kyeyajja nakyo genda omanyira naawe atalina kyoli omanyira abantu gwe weesiriwaza wano genda osiriwalira eri kabulaŋŋane efirimu egenda maaso njagala weetegereze wabula mugobye yabadde agula enviiri kati ani agenda okumpa sente z'enjala nange mandu eno eyakasobeza erabika teyatuula yagisamira naye teyakkalira ayinza okuba yagiwanjibwa mu kifo ky'enkoko kale munaye nga bw'omanyi nga wajja wayita emyezi 6 tugenda maaso ne firimu yaffe tukyatandika butandisi nate nga bulijjo ndagambye emenze ekwereza oluvannyuma lw'emyezi 6 nga giyise omusajja mukulu yakwatamu obubwe n'agenda naye nga bw'omanya ensonga z'omukwano ziba za mutima kati ate omutima guba gulekeddwamu effumu era omuntu nannyini gwa batatuula kati twabulira omuwala oli ng'ayogera ku kyokubani yali mufumbo ono ye mukyala era ge maka gye yali abeera kati omukyala yamubuuza nga tonnagenda owedde amanyi wafulumye dda yagamba leero si wakola kiki mwami obadde ki namugamba munange bulijjo obeera nga nookeera ngenze kola 12 nekyayo mundekera nkugamba munange wabeewo oba okutwala emmotoka ku lunnyo oba toyagala kutwala emmotoka ku lunnyo ogenda kukola neŋŋamba mwami munange abeera akola era kati ki ekikuleetedde okukoowa okukola munange amaanyi gonna mbadde mbalira ku ggwe n'amugamba oyogedde ensonga entuufu bulijjo okukola nkwagala nnyo embeera gye ntuuseemu wabula nina wendi nga mpulira ninga omuyongobevu ninga omulwadde akantu akakuwangudde katini oba kanafu naye nokkirize nti akati wano yali yagaana n'okutwala emmotoka ku lunnya kutalagga kwa oyiro kyetuliko kati byonna yali yabigaana naye olwaleero oba alaba afunye akadde atuleka ewaka omukyala yeewuunyiza nnyo Najjuma Badini oligino nemuzi tugenda maaso okkiriza nti okuze kaakadi yakirabira ddala era omukyala n'amugamba kirabika kati okuze bulijjo ekiganye okutegeera ni okuze kati ndowooza leero akazannyo banaakazannya wali ku CBS fani zikirabwa anti mubaamu okukomerera endulu y'abawagizi omanyi kye bayita solo spectator kati gano maka malala gye tuzze wabula weetegereze nnyo era njagala weetegereze efirimu yaffe egenda maaso njagala olabe kaakati omwami ali mu kwambala nga tagenda ku mulimu keni omaze okunywa kyayi kweni sinnaba kunywa kyayi nkweni ono omukozi wano tannakuwa kyayi wulira ngaera ebikyala ebibuyabuya tannakuwa kyayi ono omukozi ebiseera bisinga abantu balema okumanya obukulu bw'obufumbo kati yatabuka nnyo kyava ayita ono omukozi wa wano ne bannanga akabala kano kalabika kalema okumanya jjukira n'agamba omwami yafumbirwa bafumbira mufumbire kati bakuwasa ofumbira omwami n'otakikola ate wuno ali mu kuyomba na mukozi kulokwa teyawadde mwami w'ekyayi ali musiru wano wajja kulera ngalo wonna ogeza amatama tubale tunanywa n'onywa kale onambuuza omukozi okuba waaki n'amugamba alina okuwa kyayi waki talina kuwa kyayi n'okigamba ekitundu kino nekitulira wadde kiri wano kikunya mugongo nja kuba ndula ggwe nja kubalula
efirimu egenda maaso mbadde njagala buto singende njora obusa mu kiraro bubadde bwakutta obusa nga bwajegedde gwe naye gwe wakulirawo ye gwe bakujja ono naye mukozi yakola mu biraalo bye mbadde nnonye butusi kati ate nkoze ensobi kyokunona butusi kwini oli omubeeredde kimpa kyayo obudde bwandimaze ng'ompa kyayo buyombeddemu amaka buli maka bwogala bagatudde galina ebizibu byago njagala ndabiririre dadi wewanewa kaakati ono naye n'alaba nga dadi amaanyi ke gamuwedde ayagala be nga assaayo okulabirira kwonna ono yaalimu ak'obugezi bawangadde bonna ebbanga ddene omwami ono n'omukyala era akasene weekali era ne bagenda maaso omukozi n'amugaa taata leero si wakuvaka njagala munange olabirire taata dde buto manye okulabirirwa obulungi okwa taata kumuleetera ossala emyaka n'amugamba kati mwami onoolya ekinyeebwa ayagala nnyo kuba ekinyeebwa kino bakigereesa kirina omugaso mungi nnyo ekinyeebwa kati omwami oba bamwongera ekinyoobwa saagala kinyoobwa nedda amaanyi agafumba ekinyoobwa agateeke mukamula obutunda kumba apatayiti yafudde kati omuntu yenna yagamba mbuno omuntu omukulu talumwa instiria yakulimba firimu egenda maaso instiria talina myaka bulijjo ekimukeeza ku mirimu kumba aba alina akagaali kagenza osotta aba atutte emmoroka ku lunnya kaakati nno olunnya baalugadde kati ng'onaamulagira ekyokukola butebe balina okulekani balabirira taata byonna embeera efaanaganako bwetyo tugenda maaso ne firimu yaffe ne tuddewa bano bamuleese bambi bakikubye nnyo ekikozi kino ne wayezi olumuzibula bakikuba empi kati rengena mufo ky'amajaani kireese kamulali era bakyakyongera nnyo ulira kati ng'amugamba nti toyina bwebakiro okubeera omukozi mumaka nga gano toba na bwebakiro wano tewajja kwebaka omwami wange essaawa emu aba alina okuba nga anywa cyayi kubanga aba agenda ku mulimu owulidde oli ye mwami owaaye bosi butusi zimbulidde ddala kuba mbadde ngamba baatu ompe kuzizo ono omukozi ye talinaamu mpisa wadde ono ye empisa zamugwamu ononya butusi mbadde nonya butusi gwe nkuzeeyo wamwe ate nze nkukoze eki nze sina ginkukozi bamutwala misinde naye obuuza otya mukama wo butusi mwoyoolera obusa mukozi gwe bakuzaalira ku ndagala efirimu egenda maaso kakati musajja atukwe kusituka ajja ateekayo ekyokulya kubanga munnange omanye abantu bobeera nabo kibamu kubayiga enewe mu nsi teba atalina bunafu wonna mu mbeera yonna njagala olabe kati onaawulira akooye nnyo abantu baali nabo embeera gyalimu ya kacwano bino kaakati munnange nkunyumiza ki omwami oli okuva lwe yakwata ekkubo n'anoba ono yafunayo buno bu smart cable buba buli emirondo ku kyayo obwo buli kaseera buba buyingidde amagye wookagambirira cacaca nga kakwata mu trigger kakati aba ayambala stokisi kati njagala omweru wano gyolaga badde njagalodde mu ddwaniro nedda mu ddwaniro wabaayo okubiriga mu ddwaniro wabaayo omanye eddwaniro ne naawe omukyalo ono alabika bano abaali mu busagazi ate munaye bwabala bugimu kati ayagala wabeerewo neera okudda mu ddwaniro kasitofaayo kasita nkomawo nkale kakati ssebo yamusuubiza n'omutwalako ewaabwe ngenda kutwala kola bazadde bafe bw'olabanga omukazi yeekyankuula bingi ebikyuka muli enjogera ebintu bingi nnyo ebireetera omukazi okyuka yabeeranga ku ssimu kulinga kumbe kano ke kamusesa kabaaka buushi eryo lyessanyu lye
Nga tulinde we bali sulenjala awulira yamala amusuubiza okumutwala ewaabwe akayanya nyina nga nayo gyontwaleko ewaffe. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze era nga twagala okumanya ludda wajja biggwera ne sinema yaffe. Kaakati olwo nga tujja tudda mu saaluuni. Omanyi mu saaluuni wabeerayo emboozi ez'okugeyo kamala ate ebiseera ebisinga baba bageya ba boyfriend. Kano tuba tuli awo tugenda okwetegereza nga waliwo emmoroka etuuka. Buno busakisiidi ndowooza buli akavuga awangula ebizibu by'ensi. Kati munange nga zijja zimuleeta ye mukyala mugagga. Kati omukyala mugagga ono bavuga muvuge bamuwayo akamoroka ssebo alina ne saaluuni. Kati agenda otuuka wano ng'abakozi bali mu lugambo. Azize yogera mpola kiki yazze bwedda gwe twogerako obwedda gwe twogerako yazze obwedda gwe boogerako yazze. Obadda mutudde butuza abaluka alinga laddu. Gwe wenna bagamba okeera okulongoosa lwaki muba muyina okulongoosa nga ate muyina okukola ku bakasitoma. Balina kasitoma gwe bali mukukolako oli kwekwata olweyo. Kaakati leero akedde nnyo okusinga bye basuubira batandikidde mu lugambo ate abakozi tebayiga. Kakati lwaki oba okeerera mu lugambo mubamba kama bammwe abamu nga bakambwe ennyo nga takukkiriza na kukwata ku kyakulya kyonna mpaka ng'omaze okulongoosa. Maama webale tommanyiira gwewe kawe nsanyukirako ki. Yegwe tosirika buli kaseera obeera oyayuuya bwayuuya okwogera yakuyita kwayuuya. Ne wabaawo atuuka mbadde oba yukodde eno osukumbiza odde eno dde eri. Wulira kakati amubuuza oba okukola ku mutami mbwalina kasitoma gwava okutwalako. Bakasitoma bamu baba baagala nnyo tonkwatirira tayagala ayogera ng'ayogera. Gwe weegendereza omulimu ndaba gutandise okgenda omulimu gukugendako otunula. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Kaakati bwe tuveeyo nga tujja tudda erudda ono yajja alabe ku mukwano gwe. Kaakati no mukwano gwe yeewuunya nnyo okukyala kwono okuguddewo amangu ennyo. Kati ono yamwewuunya namugaba bannange ennaku zino okyuse. Omanyi omukazi kasita atandika okunyirira nga nnyamuga agejja bugezze. Kuba waliwo omuntu n'abeerawo nga yakulanga namba emu ogenda otunawuli naye omuntu buli wanyirira nnyamuga kyekyo. Kati nga mugane ng'obadde onkyaye. Kati ng'era omanyi abakazi buli baba bakyalaŋŋana luba lugambo kati baba balina ebyokuyisaawo. Sanyusa nnyo okulaba maama nze nkaale nnyo nnyo oli mutya ye mukozi wa wano kinyiriridde ku lububi lw'ebokisi ze kikomba balina ekizaagala naye bakiryako enva kikomba ebokisi. Ennyama kyekisooka okulya kirabo beeyidde bajja kikuba lumu empipa kitti andi baleeta kiro y'ennyama ofumba kikebera omunnyo ku kwota namba kali zigenda otuuka mu serving dish nga teziwera. Kaakati noono yalina emirembe balina omukozi amukolerera. Kaakati nno ono yamugamba nti nze ebintu ebyange byagenze wala kanetudde ewa Naluyombya. Ono omukazi ayomba. N'amugamba lwaki seto eza wiiki zonna ompa lumulumu mba njagala buli lunaku tumanye mmeka ze tukoze. Neera mba nzira ano siziraba
gundi gwotandise okunziba sente zezo abaana babbi ne kasitoma n'ayongerezako ng'omanya olubaze kasitoma bw'aba awagira omugagga naddala bano abakajanja abaana bannange twakolanga wano naye kati abaana sente baziremera owulidde bano be bagala otulemya bizinesi basooka kwesasula nga ffe abatandika bizinesi tebanatusasula abaana batuziza mu kyalo nokitunulira n'olaba nga kigwana empi ye boss Naluyombya muyombi bali baliwo okwogera buwogezi kandabe yamugaye buli lunaku nyatula bemeka ezikolero 7 lunaku lulamba 7 ne banange kulwokunanga zalinga 11 sente zino nziba sente onziba emitwalo giri 3.7 zeyakoze wiiki onzibye onsudde omazeewo sente lwaki ozibba obba nnyo sente 3.7 nagamba ndi tolina gyotwala mulimu gwange sente ezo si ntono twalina wano piisi nga piisi be bakola ennyo sente batebitendwa oli yakolanga mekambu 35 ewiiki oli musiru zalingana piisi yampangana tebi nina nire sente zizo zibire yekubulako kuba oli yampanda ne mugoba kati goyina kwa waggulu we ate kati ompaza wansi we emitwalo 3.7 towezeza nazooli olaba gwe kati olowooza kulwokuba omanyi nnyo okusiba ebiswayiri ne penso togobwe Naluyombya alina energy alimu energetic oli nawaabira munenga era nakugobya waaba olugamba asetulanga ayina wasena nabagati munzi basitoko simulaba bamuwadde emitwalo 3.7 kati 3 ono zabbye nnyingi kubanga oli gwe bagoba yali aleetaana kati Naluyombya amulaba ayomba nadda ku TikTok oli ku TikTok kati gwe ngenda kukwatira kiboko ono alabye ayomba nnyo nadda ku TikTok kakati munnange bano bali mu mboozi baabo ng'amugamba nti munnange nkubuulira ki omuvubuka yasazeewo kuntwala ekyamazima omusajja oli yali mukadde weewaawo yali aleeta akasente naye nga munnange naye ali awo wansimbi kanja ke baatula ennafu zakukyajingirira neŋŋamba ono omusajja kati mune mbadde nvagira neŋŋamba ondage kagoye kikemba nzigunda nyagala akagoye kennaggunda nange bazadde be mbatyemula omutima lugoye kiruno lwoleese ogenda kusalira bitooka ogenda kusima ndaggu leka kumala mmanya ate kati luno olwabulaku lubadde kalekaleko naye kala nayo yabaziisi bakuyise ku lumbe oba bagamba kutwala kulaba beewa lwaki naye naawe omalamu amaanyi bulijjo mmanyi oli sitegaalo ayo evireji gaalo twala eri ekintu toyina amuwadde kati atilisitiko buno ndabe irika naawe kano katopu kabadde kakugenda mu katale kano bwoba oyambalirako olina ogundirako akalala akajjeyo figa zo kati kano okalengera gundirako awo omuntu omugireyo figa n'abeewaabwe kuba akutwala kulaba beewaabwe kati genda ng'omugundidde figa bamanye munaayi kabimbi ky'omukyalo omwana gyagenda mu lusuku omwana efirimu egenda maaso emikwano gino we gitakuyimusa gikusuula njagala weetegereze efirimu yaffe egenda maaso nagambe datenga buli kyeminze nkwereza Naluyombya wuno Naluyombya tuba tuli wano tugenda okwetegereza bannanga abaami n'abakyala
amaka ga Naluyombya si yazaala ono omwami ono Bakabush Deriki Bakabush kati Bakabush abeera nsi konkoto weetegereze kaana ke ate kaakano kabadde kava Bulaaya kusoma kati diguli we kaleme kasaze okuleeta mukazi abaana b'abagagga alina okulaganya okwefulukutako alina waatuuse wuuyo n'aleeta egenda maaso firimu tugenda okuyingiza omuganyi mu nnyumba taata agenda okwetegereza omwana abaddaze omulabako naye olowooza zze yekka omwana azze n'empeekera ndaba esikattira kumbe gye baleese omwana ono bukyayingira kirombe Gorodi asimye mungi nnyo naye taata yasooka okuvayo n'ebisawo ebingi bannange firimu egenda mu maaso omanyi lwaki eddiini zigaana obwenzi weewo kati oba taata yalinamu ekirwadde kye ekyokuloota uno omwana yakisenye maama musanyufu nnyo Naluyombya taata ndeka waatu osanyuse nnyo obeeradde kiki taata ng'oli wala ndi wala naye ng'ekyamazima siri wala ndi kumpi ebirowoozo omwana wange bizinensi munange mwana wange nawe era nga omanye emirimu gyabwe akoowa oluusi taata n'atandika okulimbiikiriza ono y'omukazi ono n'amugamba teweraliikirira nnyo mwana wange obulwadde bujja kukuba efirimu egenda maaso n'amuganze omutaata nze ebyobulaayi bye saamunzizeeyo era kennamaze okusoma nagambye siddamu ebyo nyagala kuba kataata tubeeyo nteeke tube mu bizinensi omugenyi nga yitugize munange omugenyi oyo ye girlfriend ngeri gyendi boyfriend we neŋŋamba munange maama kambaleetera ekyuma mu kirabe ate temwagala bala ekyuma kiikyo ogweroseyo munange omwana si mubi n'akamu tumusanyukidde munnaffe tusanyusa nnyo munange okukola kale maama ebyo ebiwala bye mutwalamu bakadde bammwe ne bakibuuza nga tekisoboladde okumenya amaviivi omukwano guli wano kenzije katono male maama omuyitiramu kati lengera omuwala we bamuleka mu ddiiro ne taata kumbe taata balina ensonga zaabwe saagala kummanyira kikyonkoze kati onteeka otya mu lugabano mukazi gwe tolina nsonyi n'olyoka ongabanya n'ogabanya n'omwana gwenzaala kati leero gwe okugabanya kukulikoma bwa gwe ssebo togeza n'oyasamya amambulu gagabikeko togeza ne weefula n'ategeera nnyo tonzitira bufumbo ekisooka omwana w'amaanyi n'okusinga era bw'obaako ekintu kyogera mpaka olwoyo maama ompitidde kimwana oyo gwolese ate omwana kiki maama omwana oyo tinka musiimire konka namureeba konka tinka musiimire omwana luddawo wamujja omwana olinga go maama omwana namujja mukeyo yatugenzeeko mwana nga omanyi maama mwana ayo yagira naye alina akazigo ke alina akazigo mwana gwe nagamba nti abantu bakulonda bulunzi omanyi abakazi ababa balina obuzigo kyekitegeeza naye gwe naye lwaki mukazi gwe banange sinza nakyogera nti oba omwana wange tonamutwala mugunda wange oyinza okuba kati engeri gy'oli omugabuze nnyo taata ali munda ayomba mwana gwe ndi maamawo nagamba eriiso ly'omukulu adugala weewalaba kati otandise genda maaso weefulukuta wakekulubbeesa namugamba abo nyagala obe ng'ogenda maaso obeeremu okutegeera
naye kaakati tokyalinamu wadde okutegeera oli awo oganga mukabuganga musi lweki naye tonoonyeza abaana be bakuzizza n'ensa omuwala wuyo obusambi buli bweru aleeta atya obusambi atyo maaso ga omukwano kintu kikulu naye gugudde kwanti gwe neegendereza nagamba nti okumalira obudde obumalidde ne ate baabo bajja sirisa ebirevu oba sekyonya nabyoki okitegedde gwe kyewalemwa leka mutabani wo yeetikke ate mwetise mulungi wali na munafu nnyo oli awo okusunkuna busunkunyi nagamba toyagala nga omukazi n'ogwa mu mukwano naye nga yeefunira akazigo tewali buzibu ngesi omukazi sirina mulaba mubuzibu maama talina buzibu yesu waliwo ababeera mu buzibu naye nga babi naye omuwala aba alina gye yazaalwa kiki ekyamugya ewaabwe abakazi kye bayita okuva ku lujja ovaako bakuwasizza era obufumbo ne bugaano dda wamu oba ewasenga naye ab'ennaku zino abanga atandika obugezaamu ati nadduka mpaka mu kazigo kati ono gye yamugye kubanga era omwana onoolaba omuwala oli gwe tulabanga omuwala era si myaka gye wadde si ye mukulu ali myaka egya maama we naye era agikunukkiriza ate si ku bino ebizigo ebyajja amatama buli wegalebera ati naganyiga ekizigo negeefunya maama ne gwe saagala kunyononera bulamu obubwo obwaga ndi musanyu katonda yampa ekirabo gy'osunkuna nkugambye nkusuubiza okwokya amalevu ate tonnaba lembukaawo wekyalina beera nenkaŋŋayo munywere mwoli taata kati muze yagala kaaba naye bannanga okumanya obwenzi bwatabuse laba nno kino ekikazi ate nno buli maka gabaako ebintu ebinaagonoona buli maka ate ekikolwa eky'obwenzi wonna weekitandikidde tekisobola kuwangaala nga kikyali kyakyama kati olengera omukazi ono alina omusajja gwali naye amubuuza omwana namugamba ni omwana talina ttabbu bw'aba alina omwana olowooza wabbaawo oli gwali naye mumaka talina mpisa tafumbira musajja kakyayi mu budde yamukolerera sente ez'enviiri buli kimu kyonna ngoye kati ono asanga kiwedde ate tuwulira ne Junior bamubuuza namugamba naye ebintu bino tubikutte tutya omusajja tali tugwamu nkeni omusajja gwenjagala namugamba naye omutumba todda omwogerako nti musajja mutumba mu basajja taliiyo kaakati no ssebo yavudde ewaka n'atambula mu bino ebyokugenda tambula bino oliye muwala gwe twatumye wano kyemmanyi enkola yaabwe nnungi basobola oda efirimu egenda mu maaso kyekiddaku embeera abantu buli omu waali waliwo ekitateredde mu bufumbo bwe kasajja katuka kano kamanyi kafuna ekimyula bino yagaa ndi ofunye omukazi aggumidde kumbe waliwo abamugumiza abalala byaga afunye omukazi aggumidde waliwo abamugumiza abalala ali baggumiza wuyo kyebamubuuza zino nnyukuta ki ngaalagazimanyi banyumyamu ng'abafumbo ate eno nga zonna zitegeera tugenda maaso bali kacyayi amagezi ekintu kitambula bulungi njagala weetegereze efirimu egenda maaso kakati ku mulimu omukyala amubuuza leero nga tonnagenda bulijjo akeera nnyo osugumbeza agenda ku mulimu mukyala mugayange ogende ku mulimu tolwawo naawe gira ogende kaana oluvannyuma nga tujja tudda erudda kakati n'essimu evuga eya mukazi we ani akubye kwendi sisitawo
baluganda waliwo banabawala mu kibuga beeyita abooluganda naye ng'oluusi baba ba mikwano bukwano baagala nnyo natandika okweyita abooluganda. Lwaki okwata ku ssimu yange kwendi mbadde njikuweereza omala kulingiza ani akuba kasajja katu tekamanyi ntalo tekayombayomba ono kyava afuluma ebweru huwayo kiki ekigenda maaso namugangeza kukubira tonfuna kati nga mugamu nengejja okubamu essimu manya nze ndi mukazi mufumbo nga mugamba tewali nnyo tabu wetegereze kakati oli alina kyagala omuyitiramu alina kyagala omuyitiramu nga mugamba niwe talina makulu atidde okuba nga ali waka nonamugaa tewali buzibu osobola okwogera tugenda maaso njagala wetegereze kumba omusajja awulira ono ali mu kumunyumiza emboozi zonna nga bwe bagenze ewa sezaala we yagenze ewa sezaala we naye sezaala we nga ye musajja gwe yayawukana naye omuzeeyo oli bino byonna byogerwa omusajja awulira ono agenda okukyuka nedda tewali buzibu obuzibu tewali obadde ompuliriza lwaki ne musajja gunnumika kasajja katukano nako tekayina nnyo omanya bwoba tolina nekyojja kukola era muwuliriza nnyo ebitabakwatako ye onookolawo ekino oba olina kyowulidde kumbe ono alina byawulidde simu yo nebadde eregesa kasajja katunga kakwata eggaali kyokka nawo kalina omuntu akayambako molokaye bagitwalanga ku lunnya ne bagikyusa saavisi kale weegenderezanga nnyo omuntu omukwata mpola abeera awo neyefuula ng'alinga alina kyatamanyi kumba aba amanyi aba alinda good timing kakati kano buli kaseera kabeera kabanja butusi mpya bampeyo butusi empya efuuse butusi empya ayagalayo n'ebitiyo simanyi okuba abatereza ebikosebwa byonna ebisinga bikaddiye tayagala kulwaza nte za mukama ekyo kye kimusasuzo zirabirira yamusuubiza ng'atawaba ew'omugagga ne kyayi tebakyamumuwa enjala emutta ebintu ebimu balina obikyusaamu naye muntu ekyokuba nga ayola busa bwa nte tekimusiibisa njala naye muntu ng'abalala abasaanidde okulowoozebwako efirimu egenda maaso weetegereze kaakati nga tujja tudde ewaka taata tali mu mbeera nnungi mbu waliwo ekintu ekyamutuuseeko tamanyi bwakinnyonnyola kiri bakiyita kanga mutima kiki ekyakanza omutima obeera birowoozo bya mirimu akyusa topiki mirimu gino mpulira nsaalirwa nnyoba kati kyo kiri kitya maama nayagala mutwala mu kasaawe baguzanye nsisobola kumbe waliwo omupiira gwe ogumuluma tasobola kudda kweno piiya ono takyali mupiira yafuuka piira kadde ebirowoozo bino bye bimuli obubi mwami kikuleetera okulowooza ennyo ate n'amuganda nga emirembe gyampeddeko omwana waffe kutuleetera akazi akatategeerekeka omwana yatuleetedde akakazi tekategeerekeka kali awo kankanga byose akaana katambuliza ebweru obusambi
tuli mu mbeera ya kubonaabona nnyo. Efirimu egenda maaso. Kati ono tamanyi oba yakalabye. Mbukaze ne kamubuuza kaalaze kayambadde enkunamyo kaabadde awo. Kumbe omwami ebyo teyabirabye. Jjukira ye ng'omusajja bye yali akaagalako byebyo kyova olaba yafudde maddu era omugongo gumuli bubi n'omutima gwekanzi. N'ebirala byonna bye bamutuma yalemye kubanga ebirowoozo biri eri kati. Awulira abasajja ne bazibu omwala bayawukana emyezi 6. Naye awulira ke yamulabeko ate akyali ate ennaku zino kaali ne mutabani we yanyiridde nnyo yasusse. Olaba ddage. Wulira. N'agamba bw'abanga yalonze ku kkubo n'aleeta wano. Nze tewanzijja ku kkubo. Oyo mwana alina kyusa mu mbeera. Oba si ekyo nja mutuga totuga muntu. Mwana mukwata empola naye kale nange baawukane naye era. Tusaanidde ng'abantu abakulu twegendereze enkwata y'ebintu. Jjukira baamuwoninze. Ne bamugamba abaako ekigambo kyonna kyagala okugezesa. Wadde okugamba omwana we nti oba va ku mukazi oyo. Amaka gasaanawo. Kubanga bagamba omwana nti omukazi oyo yali amwagala kitegeeza aba yayenda. Olutale wa mama luba luseewo. Kakati nno n'atambula nga tagwa kuba kyalibe. Oli bulungi. Kasiko nkoto. Kabushi. Nina abantu bena droppings. N'amugamba nti mbadde nina abantu beno nyine mbadde simanyi nti wakomyewo. Bula yagamba kimutwe ku ssente. Mwendi. Sente zo zibaawo naye kasita nakomyewo tujja kulabagana oyo akolagana kubaawo. Kale. Osanze ndimo. Engeri gy'osanze nga nina bye njagala okwasaganya. Ntujja kulabagana oluvannyuma ssaawa si ye n'ey'okwogera. Okyali mu taxi. Kale ono kyavaamu akanamba. Kompadde akanamba. Loodi mbw akyali mu taxi. Bitwogera ku bisi. Asika bijje. Bamuva Bulaaya babeesooka nnyo bwe muba mulowooza nti Bulaaya gye babeera ssente baziyola ku kkubo nga bimuli. Sisola donna kuno. No. Baba ko le twa kata. Nze kangolo gwangi. Hati nawe ya olinga. Maama ayombye. Bwe batabukira ennyo omwana taata ali mu kyekanga akazi kajja byogera kati pressure mukuba mirundi 2. Mukazi we wano tamanya nti yayenda eri ate ne kali akakazi kawulira kamuluma nnyo kuba kati omwana yamulinnye mu bbwa. Mukama Katonda pressure emirundi 2 nkoze ntya mwana nga yankoze ekintu. Akakazi kali yalinga akaagala ne bino byonna ebyokweyombya yali amanyi kali mwegayirira mbu sigala. Omulembe gw'abakazi okwegayirira abasajja ndabanga ogwakoma naye gunaddabuzi. Oba oli awo efirimu egenda maaso. Weetegereze tunulira kaakati munnange nga wajja wayita akaseera akaseera we kayita waliwo wajja ayita Brenda. Jjukira Brenda ono firimu egenda maaso. Azze kumukyalirako kati nga mugani ng'onkubidde akasimu mu ngeri y'ekipayopayo. Namugaba bitambula bitya. Ono naakola wa Bosaani Naluyombya kyokka ali mukwano gwa Brenda bano banfanfe. Kani nga muga olabika bulungi nnyo bannanga abakazi oluusi omukwano guno gumanyi okuzza obuto naddala nga yalunze ebirungo yabirina. Omuntu abadde akaddiye nga n'ekizigo tekinnakola nodda buto n'olungi wano mukwano gunyiriza kirungo kati onaamuwaana kudda buto. Kati nga muga kunyumiza ki? Ekirungi ky'ono omwala naye olugambo lumubimbako olumu luyiika. Naye omuntu yenna eyakuza olugambo kiba kibi. Olugambo olwo bw'otamanya wawe oyina lukozesereza. Kati nga amugamba nti omulenzi teyeevuddemu najja ntwala nkyaleka ewaabwe. Naye natuuseeyo nga sejjusa lwaki nkyadde. Kwini baakusanyukidde bitya? Nkwini ebintu byabadde awo nga sisangayo.
kati ng'amugana agenza okulaba Sezaala n'amugamba nti mukama wo ye maama w'omulenzi kati ng'amugana ni muzeeyi mumanyira munnange muzeeyi anti ye yasooka nga si ekitaawe muzeeyi yasooka okubeera makanika kati yagasimbaganye n'omusajja kati oba omuyita otya Sezaala mwami kuba yasooka kuba mwami boyfriend Zedde omanyi ba boyfriend abakulu babeera ba boyfriend Zedde boyfriend Zedde dem natidde ettaka lyabuze okummira ogumanya seba akakazi kano kamutaana nnyo kajugupu nyaawo ne kasooka kakubagana empawa embeera neekatabukira nnyo kati yamugana ekyo okukola kyekiddako kwena ebiriwo byakwekaza ekiddako kyakwekaza kakati sebugana amaka bw'ogakyalamu newobeera minisita babaawo kye bayita visitors book kwe kukyala mu maka g'abantu abaakoledde ab'amaanyi baba baagala buli muntu yenna akyadde ne bamumanya munange tuba tulina okujjukira era abaana tulina obbalaga ffe twali b'amaanyi butya anti twakyazanga baminisita era bw'oba okyawakana tukugirayo visitors book n'omanya mu history ey'obulamu bwaffe tulina bagenyi baali kikula ki kati ng'amugamba ekyamazima ekyakumpisizza wano kwogera naawe ebintu by'omukwano tebyandibadde nga bivaamu emboozi ku sayidi eyawukana n'abaagalana naye munnange omwana yazze n'andeetera wano akakazi naaga ati yaleese mukazi yaleese mukalaata mukalabanda akakalakazi kalyawo kalinga akasooka embugubugu ze baakasena namugana neŋŋamba sijja kuyomba nnyo kati maama ali wano ali mu creatinga alayi omanyi abakazi bwe babaawo embeera amanyi okuyimirira mu kintu kino ne beerwanako ono ali mu lumuteerako byonna nga ebyabaddeyo ali mu byogera ekyo kinekere nebwe kyomanya ti gwe okimanyi ekyabadde eri si kyabadde kyangu siyinza kuvaamu nawe ndi mabegawo nga sifudde ku nsonga yonna aneekiika mu kkubo lyange ne Sweet Derek ono ye yagamba ndi ekinajja tewali agenda kumulemesa Derek ajja kumwagala mpaka nga tewaliwo amugambye nti komaawo wakwagala Derek mpaka kuwulira bubi so tiwali agenda kumulemesa Derek ekyaba kiriko bakiveeko kyomutuma kyalyako ono teyeesiga mukozi we omukozi ayinza okuba byaleeta amala kulyako naye wali ogudde ku mukozi nga bw'aba naaweereza buli kimu obufi buno bubeerako obulebera ku nnyama abusunaasuna akola atya baabo tandikira okwo ate singa ogumala ngenda kussa ssente kaakati maama atandise oteekawo embeera y'oggulirira ayagala bagende maaso mu mbeera yonna esoboka omwana oli bamulemese maama tayinza kukkiriza kawala kali ke baleese akatunula ng'omuziina tekayina mpisa tekawa bakadde baako kitiibwa nazaala we ate banne bannazaala balonda